obugagga tebabulonda, obugagga tebabubba, ate obugagga tebabusikira. Obugagga bakola bukozi. Kyova olaba navayo n'empandiika akatabo ako Success and Failure Based on Reason and Reality. Obugagga n'obwavu butandikira mu bwongo. Kasita endowooza y'omuntu ekyuka n'erongooka, byakola birongooka, era n'enfuna erongooka, mudda gwe bayita omuki omugagga. Buli muntu asobola okubeera omugagga, ate amu kikyayina gwe kyotayina. Mbadde nsooka kusaba tuve mu by'okusaaga mu programu eno. Ekya buli muntu asobola okubeera omugagga, nze ndowooza kikyamu, toli mutuufu. Utya Katonda yakola abagagga n'akola abaavu. Katonda yatuwa emikisa gyaffe kwe tutambulira, gwe n'akugwo nange nampa ogwange. Oteeka kuba ng'olina ekyama ekyenjawulo. Aye endowooza nfu nnyo, era endowooza eyo yeesinze okuyimirizaawo obwavu mu mitima gy'abantu ne mu birowoozo, oluvannyuma n'esaasaana ne mu ggwanga. Kituufu nnyo ekikulemberwa ebintu byonna mu nsi kiri kimu, kusaasira kwa Allah. Ye Katonda asalawo naawe oyo gw'aba ayagadde. Ne Katonda yatuteeka ku nsi, kyova olaba ne mudda alitupanishinga judgment ku bibi n'ebirungi bye tuba tukoze. Okusalawo ku bintu by'obulamu bw'ensi kuba kwaffe ng'abantu. Katonda yatuwa ekyobugagga ekisinga byonna bwe bwongo, ng'obwongo butuyamba okufumiitiriza ku ebyo ebizibu ebitweŋŋanze maaso. In life, there are limited resources to satisfy man's unlimited wants. Your reasoning capacity is the determinant factor of addressing such challenges and problems towards actual prosperity. Nga kitegeeza nti fina tubeera n'ebizibu. Ne bannayuganda abasinga tebatwala budde na kufumiitiriza ku kizibu kiba kimweŋŋanze. Actually, I wouldn't call it ignorance. Naye saagala kuvuma. Naye amazima gali nti buli ndowooza weekyuka n'erongooka, n'ebyokola bikola ki? Bino kya bugagga okulowooza nti nsobola okuba omugagga, bugamba nti nze siri mwavu, sente ze sitannafuna.